security agencies would like to appreciate all peace-loving well-wishers, stakeholders, border industry, the tax industry, the business community, and the ghetto youths who had been called to participate in that event, but they have shunned it. They have shunned that illegal activities, and they are saying they are not going to be part of that illegal activities. So we want to thank them and appreciate them for defying to participate in an illegal activity. The organizers of this Welcome Back event are advised to stop their mobilization. Members of the public who had been mobilized are advised not to participate in an illegality. Security agencies will make sure that no one engages in illegal procession, and whoever will be arrested will be taken to courts of law. Security agencies working with members of the public will be alert to alert any illegality. We have also just received information that there are some members of the public who had already been mobilized and borders who have been given money, to go and hire or rent lodges within Entebbe, anticipating that we shall block people from going to Entebbe tomorrow. Nobody will be blocked from going to Entebbe tomorrow. If you have been given money to go and rent a room or a lodge in Chitoro, in Katabi, please, we advise you to eat that money and remain at home, because you might not use it in the lodge. Kubanga tewali agenda okuteereza bo okulagira abantu kyokola nga buli omu akola bibye. Ebyo biyinza okutaataaganya emirimu gy'abantu, bizinesi z'abantu, n'okutambula. Oli oba ali ku bibye ayinza okufuna obuzibu. Bale tusaba olulala ng'abantu balina enteekateeka nga zino, kusooka batukirire poliisi babeere ngeri gye bayinza okutuusa harmonizing, okulaba nti bakwatagana ne poliisi, nga balina enteekateeka ga zino bakwatagana ne poliisi ne bateereza ki ngeri gye bayinza okutambulamu. Naye ffe ng'abakumaddembe twagala kuyoozaayooza n'okusiima abo bonna madala abaagala emirembe okubeerawo, n'aba stakeholders, n'aba industry ya boda abakolera mu boda, abo bakolera mu taxi operators, abasuubuzi, aba ghetto youths, n'abantu mwena babatuukiridde ati mugende mwenyigire mu bintu bimere mateeka ne mugaana okwenyigiramu, abamu ne mututuukirira ne mutugamba nti bano batutuukiridde bino ne bino. Kati twagala okusiima nnyo ngeri mwagala kugenda mu maaso n'emirimu gyamwe, nga temwagala omuntu kukola ki okubataataaganya. Eyo tusiima nnyo enkola eyo, mukolere ddala n'olulala. Abateesiteesi b'emukolo guno tukyabakubiriza omulanga mulekeraawo okukunga ku maddembe wano mu Uganda. Waliwo amawulire ge bafunye
anti waliwo politician abanabufuzi maddala abava mu kibiina kya National Unity Platform abali mugenda mu maaso okukuŋŋaana abantu anti bagende enkya Entebbe ku kisaawe ekyennyonyi bayanirize President wa NUP Honorable Robert Kyagulanyi ng'ava wabweru. Abateesiteesi by'omukolo guno beeteekateeka okukola procession oba okubeera n'olunyiriri lwa motoka n'ey'abantu okuva Entebbe ku kisaawe bajje bayitawo ku Kitooro, bayite Katabi, Kitala, Kitende, Kajansi, Lubowa, paka wano ku Central, Kalerwe, paka Magere eri Kasangati. Naye procession oba olunyiriri lw'abantu n'emmotoka eno okutambula kuno biyinza okukosa abantu bangi maddala okutambula olw'ebiduuka, abantu abamu abali mu bigere, bizinesi z'abantu okuva Entebbe paka eri Gayaza eyinza okusiikiriza abantu abamu maddala abenyigire mu bintu bimenya mateeka. Oli abadde ayinza okubeera awo nga ye ali ku bibye ng'ayimiridde ku luguudo ali ku mirimu gye nga tabimanyi ebigenda mu maaso. Bayinza okumusikako essimu, bayinza okumubbaako ebintu bye mu buvuyo obwo. Kati ngeri gye tutunulidde ne tulaba nti eyo procession oba okutambula okwo eyinza okuvaamu obuzibu. Badde tukubiriza abateesiteesi bya mukolo guno bayimirire oba balekererawo